Before your friend, Mr. Sabe, kama weshi urudeche minembe. Nankabila Rosi, yebaza chabe chobolo kama yoja bagenzi, sana nyoga, nabalugandole abana kama weshi umulo, eche minembe. Basula Tinia, yebaza mabina, kama mubonerere ate buli omu mmwe abatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo n'abali ewala bonna Omukama Katonda waffe baali baalise no ebbi abakkiriza ebigambo bye ne babatizibwa ne kweyongera katuwulirize. Mu nnaku za Pentekooti, Petro yayimirira wamu n'abatume 10 gwe mwakomerera yamufuula Mukama era Kristo. Bwe baawulira omusomesa n'agamba baana mukulu nti Father weebala oyigiriza bulungi nti kiki Father abantu abo bagambyeko nange bulijjo bantamadda bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mu budde buli Yesu yagamba nti mbagambira ddala nti atayita muzigo ng'ayingira n'asoma emmisa bannyabo ne bassebo nga tonnalowooza kuba ngalo sooka weekebere wandibadde osigala ng'oli mu kwewuunya nandibadde ngamba nti wandibadde osigala ng'omantadde n'ate ekyo minza kitwala obubi nga oli mu kwewuunyaga nti nze kati nkole ntya baana mukulu atugambyeko kati nkole ntya okuba mu ngalo ne kujja oluvannyuma kaakati yebaga nti mbonerere batugambe nti abasajja 10 mmeka 13 ne babatizibwa era ne begatta ku kibiina ky'abakolezi ba Kristo. Tombuuza bakazi gye baali naye baali masajja bannyabo ne basa abantu ba Katonda abaagalwa ffenna abali wano tumanye obulamu bwaffe okusinga bafaana abatukolamu omulimu. Obulamu bwaffe tuyinza okubuteekako akazigo Father asobole okunjagala Father asobole okundaba mu mbeera gye njagala ndabemu naye ng'ate baawukana olina obulamu bw'obeeramu bw'oteekala bafaatha bamanye yadde abantu abakwetoolodde okumanya njagala okubasa bonerera ng'ate omaze okubonerera otuuse lema kubeera kugukubira mu mbeera ze lema kugukubira mu kibi kubanga obudde bwe tugenda okubeera ku nsi kuno teri kufa wano abumanyi ffenna tusaba Mukama atuyambe munno waba aseredde omukooneko oba omukwateko asituke ffenna tusobole okutambula kijja kunyuma nga bannamalongo tutuuse mu Bwakabaka buli ffenna bwe tulwanirira nga bw'oyisayisa amaaso olaba abavudde mu buyikwe zooni olaba abavudde mu malongo ezooni kati ng'ogenda onoobabuuza nokaga ati bannange mwebale kulwana nga mu ggulu tolirimu otya
kinakunyumiranga baliyo tobamanyi muno waba agudde mukwateko tukole tutya. Mbagaliza okusanyuka obulungi, mbagaliza okukuuma okukkiriza, mbagaliza okuwulira bulijjo eddoboozi ly'abakulu abaabakwasibwa ate nga muliwulidde mukyuseeko. Omukama bampeera omukisa. Era omuntu awezesa emyaka 7 omulaba. Njagala okwebaza bwana mukulu wammwe abakumyekumye olw'ebyo byonna byakola bye tuwulira mu ssaza muno, bwe muli okubazimbira amasomero, bwe muli okuzimba kereziya z'ebisomesa. Omusumba buli kiko akiteekamu abasumba nga be basosodoti ababeeramu. Era nina essuubi era nkakasa nti abasumba abo abateekeddwa mu bigo oba abasosodoti abateekeddwa mu bigo tukubirizibwa okubawulira n'okubawuliriza. W'otabawulira era n'otabawuliriza, eddoboozi ly'oyo ojja kuba tolitegeera. Okubeegayirira tuwulire abasumba baffe olw'ebyo byonna bye baba batugambye, kuba tunaabawulira ne tutambula nabo bajja kusobola okutuggirawo omulyango ogenda mu Bwakabaka obw'omuggulu. Obulamu bwaffe tuyinza okubuteekako akaziko. Father asobole okunjagala, Father asobole okundaba mu mbeera gye njagala ndabemu. Naye ng'ate mwawukana olina obulamu bw'obeeramu bw'oteekala bafather bamanye yadde abantu abakwetoolodde okumanya. Njagala okubasa bonerera. Tomaze okubonerera okyuse. Lema kubeera kugukubira mu mbeera ze, lema kugukubira mu kibi, kubanga obudde bwe tugenda okubeera ku nsi kuno teri kufoona bumanyi. Ffenna tusaba Mukama atuyambe. Muno waba aseredde omukooneko oba omukwateko asituke. Ffenna tusobola okutambula kijja kunyuma nga bannamalongo tutuuse mu Bwakabaka buli ffenna bwe tulwanirira nga bw'oyisayisa amaaso olaba abavudde mu buyikwe zooni, olaba abavudde mu malongo ezooni. Kati ng'ogenda onoobabuuza nokaga ati bannange mwebale kulwana nga muggulu tolirimu otya. Kinaakunyumiranga baliyo tobamanyi. Okukuuma okukkiriza, mbagaliza okuwulira bulijjo eddoboozi ly'abakulu abaabakwasibwa ate nga muliwulidde mukyuseeko. Omukama bampeera omukisa. Bagala esitukiremu awatali kulemererwa. Yaffe amasabo nga mangi bannanyinigo babatize mu ekereziya ate nga geeyongera buli lukya. Amadiini agatategeerekeka agamiruka mu kitundu kyaffe buli kiseera gatwala bakristu baffe naddala abo abatannanyukira ddiini n'abo abaagala okufuna ebyamangu n'ebyobwereere. Abakristu abafuna amasankala n'etu bitono ddala tebamala ate muba omulimu abatuuse emyaka egy'okuwummula. Ettaka ly'ekereziya, ettaka lya kereziya erisinga obungi liriko abalimirako era abamu nga bafuuse ekizibu eri kereziya kuba kereziya bwe bali byeyagala okukolerako bagandira mu bitundu olumu ne bagamba n'okugamba nti babaliyirire. Ettaka lya kereziya era likyali kyakusoomoza kinene, lirina ebyapa lyetaaga kwaza so nga n'eritalina lyetaaga kukuba naye tikinasoboka olw'enfuna entono. Ekisomesa ky'Essalie ne Lumongo
balina okwegula ku ttaka naye ssente tebannazifuna. Ekisomesa ky'ekawuna abafamire eyalituwa eyatuwa ettaka okuli kereziya baagala okwefuulira nga era nga bagamba nti twegule ate nga ne ssente batugamba nnyingi nnyo. Abakristo abamu abaweebwa ebyokwekulakulanya batunda bitunde ate n'abalala bwe baweebwa baagala kukifuula kya buli lunaku ne batuba n'okugamba nti ate nga temunnatuwa. Amaka mangi agalemedde mu bufumbo obw'ensonga, obufumbo obumu busasika olw'obusongasonga abafumbo bubeekwasa ensangi zino. Amaka mangi obutamiivu buyikirira ate nga tebusosola baami na bakyala ne buleeta obutabanguko mu maka. Mu maka mangi ebyenfuna bikyali bibi nnyo so ng'abantu tebaagala kukola balowooleza mu kuweebwa ekyongedde emize mu kitundu kyaffe naddala obubbi n'obutemu. Abazadde bangi tebafaayo okulabirira baana, obuvunaanyizibwa babulekera bamaama. N'abakyala bangi tebaguma kukuliza wamu baana baabwe. Era abazadde abamu tebafuddeeyo kimala kuweerera baana na kubawa byetaago bya ku masomero. Bakyalina endowooza egamba nti abaana ba gavumenti kuba ba bitongole. Abakulembeze bakyetaaga okuwa emisomo okusobola okukibira ttaka litunsi etwandikatandika n'emiti 20,000 mu kisomesa ky'Ekkalivaliyo. Twateekateeka okumaka caayi okusanda ssente z'okunyambako ekitongole ky'ebyettaka era twafunamu siringisa obukadde 3,200 nga zino twawako ekisomesa ky'ebiwongo obukadde 2 zigenda kubayamba okutereeza tuwunyisiza omutima gwe tuzimbye mu kuteekateeka omukolo guno ate n'ebirala byonna bye tukoze, naye ate tulina mikwano gyaffe egitukwatirako. Oba oliawo singa tegibadde jjo omukolo guno tegwandibadde nga bwe guli. Egenda ekaluba ekyo ndowooza munakkiriziganya nange, naddala abantu abangi abaali bakolera ku nnyanja eyo embeera mbi ddala. Awo nno bwe nsabira nti twetaaga okulowooza ennyo okulaba nga tubaako kye tukola okulaba nga tweyongera ku byenfuna byaffe, kubanga bannanga obwavu bwe bunaayitirira buyinza n'okulemesa okusoma eddiini. Bw'onoolwala nga tolina busobozi bugenda mu ddwaliro tuufu kukolako, oyinza okulowooza bakuloga, naye ate nga bulwadde obwetaaga okujjanjaba. Awo nno mbasaba mu mbeera eno tuleme kuggwaamu maanyi, buli muntu atetenkanye kyasobola okukola ekirungi ekisobola okuyimirizaawo ate n'abantu b'oluka nabo. Era nze njagala okulowooza naddala ku mulembe guno nti oba bannange tulowoozeeko kusimba ku mmwanyi n'ebitooke abasobola, oba oliawo biyinza okutuyambako kubanga emmwanyi zino za buwangaazi ate n'ebitooke bijja kutuwa emmere ffeffe nnyini gye tutandikirako okulya mu maka gaffe ate n'endala ne tutundako. Awo nno mbeegayiridde manyi bingi bye tusobola okukola naye ndowooza tulowooze ku mmwanyi.